Kakati kano kagenda eri ffenna abakristo abantu ba Katonda abantu abagere nnyo Katonda njagala mujjukire emabega kawo twalabye pastor yabadde wehoyima we Masindi yabadde ye Bunyoro nga ye pastor Kintu yeita nabbi Kintu pastor Kintu one of the two prophet Kintu yes omwami otwamulabye nga naye polisi yamukwata emabega kawo olw'okuba nti yakuba abaweereza mu kanisa ku myaka gy'oliko okuze tukubwa Barwe bintu nga byetaga logic byetaga bwongo buzaale no yingire kanisa no kuba nga kiki odeye wakakati mu abakazi abasula mu kanisa osula osaba odeye bawo omugambe nti bakubidde wa kiboko nti ani yazikubye yaniwo mumuyita mutya atya akuba eyo nga tuvuddeyo waliwo obutambi bungi bwenjagala okubanga mbalagako it's a compilation of a number of pastors betuyita abakkiriza abagenze maaso n'okukola ebintu ebyenjawulo ebitutandise tuleetera endowooza nti oba eddiini gye tutandise okugoberera yenkyamu oba waliwo abamu abagunjaawo olwa benefits abagunjaawo ebintu byabwe okuyisawo ebyabwe oba benefits baagala okuba nga bafuna mu makanisa amakanisa bagafuula business yes we can allow that naye waliwo ebintu ebiri too direct omuntu akwata atya n'akulinnya ku lubuto mbolw'okuba ali mu kujjamu ekiri munda mu lubuto n'akulinnya n'ayimirira omanyi olaba omwana omuto yakuzannyirako for me I have kids nze wembeera naye omwana akuzannyirako n'owuliranga wenna osannyaladde kati omusajja omukulu omukazi olina olubuto lulina n'enkindo omusajja najja n'akulinnyako n'akutambulirako mbu olw'okubanga all in the name of what kati weetegereze oyo baamukuba bikonde labalaba ensambaggere ziri awo weetegereze oyina enkindo ozze n'ebizibu ebikuluma kale abasumba yes muwonya naye waliwo komedi asukka si mu bubi njagala kino saagala mu nkwotinga by'olunaku olwaleero abakkiriza oba abalokole oba omuntu yenna ow'eddiini yonna because this compilation gyerina olunaku lwaleete tutwala abalokole bokka itwaliramu abantu abalala naye njagala tubeeremu n'ak'obuntu nga waliwo mu butuufu omuntu ekintu kyakola nga naawe nedda munnange nedda omukazi ogenze n'ebizibu mu lubuto bakugambye mbwe ebizimba pasita engeri y'obbijjamu ayina bikuba bikonde tuwa akalala tulabe abantu bano kati weetegereze ono nno musumba ono musumba ono nno mukama akuyambanga n'abanga gwasibyeko akaleesu kaneeno musajja munne neera waliwo akalala nga yadde asibyeko omukyala bw'atambula naye mu kanisa bw'ati kati bw'agira ne beesiba akaleesu n'amufeesinga kati bw'oba mwami ng'otudde mu audience omusumba asibye leesu eyo no bump to bump naye wano nga beefeesinze mu maaso asibyeko mukazi wo mbuwamu healing kale buli omu ayina engeri gy'awonyaamu buli omu ayina engeri gy'akolamu ebintu bye kati ono ye ate awandula amalusu ate ono omwami y'omu y'oli prophet oli Kintu awandula amalusu muka gosh oh my god sorry munsonyiwe ndi kumpewo gomanya edduso ly'omuntu olikuteeka mukama olaba osula na muntu yennyini mu nnyumba naye nga n'akasenya tomusobola kasheyaringa kati lengera ono naye akuba bantu abagambye muteekewo bina kati ng'omwami oddeeka nga nkubuuza abadde kyembale mbu omusumba yankubye ekibooko atya embooko y'obukulu gwogi panna ebintu ebimu simanyi bwe nnyinza kunnyonnyola ekyamalusu kikyandi mukama simanyi bwe nnyinza kukinnyonnyola naye nsaba twebereremu kati waliwo yakwatanga soda waliwo yakwatanga jiiki nzize mbalaga ebintu bino ebyenjawulo nsonyiwa awandudde edduso mu munne mukama ankusiza si bulungi kansooke nkangemu katono nnyo nkomewo